Olunaku omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform mukulumanikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Saidi wali Kavule ng'ali mu kubeera nga ayogerako ko n'ababaka ab'enjawulo ku nsonga za Eddie Mutwe ssaako n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda era nga njagala kubeera nga tenkusigira ekifaananyi gwe ne wena atatuukanga wali ku headquarters za NUP kyetooloddwa ebizimbe eby'enjawulo era nga Saidi zeno ku mukono ogwa ddyo waliwo petrol station I think Saidi zeno ku mukono ogwa kkono waliwo ekizimbe ekiriwo ne maaso ga headquarters za NUP nawo waliwo ekizimbe kyentegeeza ekibiina kya NUP kyetooloddwa ebizimbe eby'enjawulo era nga gye buvuddeko nnaku nga bbiri eziyise obukulu akulira ekibiina ekyo yavudde nabeera nga ateerayo baka ku social media handles ze n'agamba nti poliisi yavudde nabeera nga ate munnaye emutega kamera ku mulongooti oguli emabega w'ekikomera era nga buli kimu kyonna kyonna ekigenda mu maaso abakulu babeera eri nga bakiraba era munange nabwe kityo omukulu olunaku olw'ejjo yabadde ali mu kubeera nga awa speech abantu babaddewo nga bali mu kubeera nga balaba ki ekigenda mu maaso bakyusiza emitwe munnange kye balengedde kye babuuseeko nga bwe nkutegeezezza waliwo ebizimbe ebyetoolodde headquarters za NUP era munnaye bagenza okubeera nga beetegereza eri waggulu mu kasolya nga waliwo omuntu ali mu kubeera nga abalengera omuntu oyo yabadde ayambadde naye nga yeesabise omutwe nga tosobola kubeera nga togulaba face nga tosobola kubeera nga ogiraba era nga abantu olwamulabye munnaye ne yeebungulula mpolampola n'abeera nga yeetoololamuko naye nga bw'amala n'akomawo era nga kino kyaleesewo akasattiro mu kibiina ssaako ne mu bantu ab'enjawulo nga bagamba nti omukulu ddala ali seefu omukulu ali seefu jjukira akadde kano talina bodyguard yenna talina muntu yenna amukuuma abaana ab'enjawulo abali mu kubeera nga bakwatibwa era nga batwalibwa ku fayiro eri mu kubeera nga egenda mu maaso e Masaka ey'okuba abajournalist bo ba bodyguard abasinga bali mu kubeera nga beekwekakwekamuko kubanga buli bodyguard yenna ekiwandiiko kyavayo nti balina okubeera nga munaye bakwatibwa era nga bannange omukulu tubeera nga tumuteeka mu ssala kubanga ebintu si byangu n'akamu omukulu ali yekka talina muntu yenna n'amukuuma era nga essaawa zino wetwogerera ali yekka abasajja bali mu kubeera nga bamulengera eno nga nkugyeyo still nga tuli ku nsonga za NUP olunaku olw'ejjo era still omukulu ow'ekibiina ekyo akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebyama byesudde okubeera nga atuwa ku nsonga za Ssegirinya ezasobola okubeera nga tezimukwasa ne Alan Ssewanyana ssaako n'ensonga ezigenda mu maaso ez'okukwata ba bodyguard be era nga yasize ebyama n'agamba nti omukulu ali emabega w'ensonga zino ye Honorable Mpuuga n'ababaka abasinga mbu ababasaidizeeyo e Masaka si byange ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo osobola okubeera nga owulira ki ekigenda mu maaso saidi ezeeyo ye Mpuuga ebigambo bino olwamugudde matu akedde ku makya n'abeera nga munaye akola press conference enkambwe era nga tukakasiza n'agamba nti si bbanga ddene nnyo okuva kati mugenda kubeera nga mulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne Alan Ssewanyana abasobodde okubeera nga mbu bamuwatako ekigambo bagenda kubeera nga bagenda emabega w'emitayimbo abeere nga bongera okukakasa ensonga zino mbu yazingiriramu wa era mbu yatandika ddi okubeera nga asiba babaka ba NUP ne bafuutu soldiers ba NUP si byange ngenda kubeera nga mbibaterawo musobole okubeera nga muwulira ki ekigenda mu maaso saidi ezeeyo genda wasa mu comment section teekawo endowooza golooza ki ku bino ebigenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abamutambulirako ab'enjawulo kamera zonna ezaategeddwa buli wamu wonna ku headquarters za NUP ssaako n'ensonga za Mpuuga zogenda okubeera nga owulira wansi awo likinga ate sheyaringirako abalala bategeeza nti kakati wano waliwo ekiri mu kubeera nga kitambula komawo n'amawulire amala mangi nnyo naye nga teweerabira kubeera nga osubscribinga temuvaawo. Mr. Kyagulanyi, Mr. Ssewanyana's ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know, because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So this is the man who's supposed to lead us into a new Uganda. So, in a very long time, now Idiose has a permanent address. I would like to sympathize with my brother, the Honorable Ssewanyana. We witnessed what he went through yesterday. I assumed if Mr. Kyagulanyi had a gun, he would have shot Mr. Ssewanyana, Honorable Ssewanyana. Without an iota of power, if he can behave in that manner,
assuming he has some power anywhere. And what you saw yesterday is exactly what MPs told me they went through when he was forcing them to sign documents. On gunpoint, almost. So, forcing the Honorable Sewanyana to say things he doesn't, to insist on certain things, so that he can also extend his political shell life. Very pitiable. Honorable Sewanyana, we understand your predicament. We are not angry with you. We can understand. You're also fighting for your political life. But probably what you need to understand is that there's life after Parliament. Do not reduce yourself to a beggar. Don't reduce yourself to somebody without a brain. But I'm here to extend my sympathies to you as well for what you went through, humiliation, so that the dear leader can be happy for the afternoon. We understand your problems. Fourth, I want to sympathize with all change-seeking forces, all Ugandans of goodwill who desire to see Uganda change. That unfortunately for me and you, what you saw is what we have. So it's up to you to go and check ourselves, between me and you, to check ourselves, aware that that's what we have for a potential leader. We are fighting to overcome the autocracy of General Museveni, and then we have a joker in his replacement. That's what we have. So please go and look at all these possibilities. Probably when we next have opportunity to meet, we educate ourselves on what needs to be done to put the cause of change and better Uganda to a new direction. But unfortunately, between me and you, that's what we have. Fifth, I feel obligated to also sympathize with the rank and file in the opposition. Some prefer to call foot soldiers. That's what you have for a leader. He will sacrifice you so that he can extend his shelf life in politics. So at the time when one of you, in the name of Eddie Mutwe, is arrested and detained illegally, and his arresters confess, so your leader is diverting us. Instead of pinning the people who have been arresting our people and detaining them illegally and constitutionally, so you have somebody who's supposed to lead the charge for freedom, diverting the cause of freedom. I want to assure you, please, now understand that you will be sacrificed by this same person, by this same joker, pretend to be your leader. So to you, foot soldiers, that's what you have for a leader. I hope you understand where you are. So cut your losses soon. That's what you have. Better straight mwangamba ni abasiba bani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. mumanya yali amyuka, mumanyi omubaka ava ekimanya akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mwe bannamawulire be batakkiriza kola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Farish Magembe ngono yabakulira, ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi ono nga wa NBS, ne mubaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba Byeddira Lugave ono nga mukozi wa NTV,
ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono omukozi wa Radio Simba, ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ngono bodyguard we yali omumyuka wange, ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ngono bodyguard we yali omubaka waffe wa Kimanya Kabonera. Bano be batwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba abasemu n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Farish Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twalopa musango naye ate tugenda okulaba omusango gwe balopa nga bagutaddemu ebiso, bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonya bye batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Farish Magembe era nga yakulembera abannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi, you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo, never. Era be bakoze muganda we Eddie Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa be bajja okukola. Ono mwami Farish Magembe yavuddeyo nayogera mazima. Oba oli oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka ne kuba we balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliye Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe be bakozesa. Munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssejjirinya Muhammad. Kya mukisa mulungi nti ne Honorable Alan Sewanyana naye wali wano. Era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera. Naye nga mwami Ssejjirinya Muhammad bwe buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimba oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano just confirming ebyenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Nebokuma, I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo n'obaako kyoyita ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. So bassebo ne bannyabo kino kiri very important ne mukimanya. Ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu Parliament ne baziripotinga mu Parliament ne baziteekaawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibazisanze nange emmundu ezo teziddanga mu kulabika. Emisango gye vunaanye bannaffe bonna be bakwata tegiddanga mugobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali banvunaana mu Arua. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna egyasibye abo Banubian egyasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo.
naye bannaffe babatulugunyiza babataddeko obuvuno bw'olubeerera babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala obategeeza abaganda bange, mmwe abali mu bikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira, oba weetuli oba tetuliiwo, oba weemuli oba temuliiwo. Bwe muliba temubisasudde pasonale mubisisasulira nga muyita mu baana n'abazzukulu. Naye tetugenda kaaba bukaabi. Njagala okukozesa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna eno ensonga temugirekera NUP Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Mwaye Museveni ne gavumenti ye baagala obateekamu endowooza nti bwasitopinga Kyagulanyi bwe yeetooloola ne bulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kye mulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera, emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano, bazitadde buli wamu. Ewange gyensula bataddeyo kamera, naye Uganda si yenze. Uganda tuli bangi nnyo. Nze nga mbagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole kyasobola, sinze nnyina obbawo olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda abatandise edda, nina abaana bendabyeko ejjinja, nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola ky'osobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero sulanga opulaninga enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya sulanga opulaninga luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ab'e Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna abali mu bakolako ebikolobero bino, okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Eddie Mutwe mu ICU mu ddwaliro mukomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'Akireewo ne Gaddafi mukomera nga bamaze otunugunyizibwa. Ne Eddie Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book, mubanootinge bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo, tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwe mbanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Nga bamukwatiridde nga Eddie Mutwe tasobola kutambula yekka. Nga bamuwaniridde ayambadde nga bwe mwamulabye, bamuyingiza mu kaduukulu akakooti gye bakuumira abasibe abagenda okusomerwa emisango mu maaso g'omulamuzi. Ne bamuyingiza mu kizimbe kya High Court. Ngezaako okulwana okulaba nga nyingira kooti. Omusirikale ayitibwa Asiimwe n'angamba kazibe tolina woolaga. N'angamba naye sooka ondage ebikwogerako. Ne nzijayo identity card zange ne munnyonnyola. N'agamba naye tebimala. Kazibe ky'oba okola, funa ebbaluwa mu buwandiike ng'eva wa Eddie Mutwe ng'akuwadde instructions oba ebiragiro ojja omukiikirire mu kooti. Ne ntunuulira omusajja wa poliisi Asiimwe nga simutegeera. Ne mugamba mwami Asiimwe, mu myaka gyonna gye ndi mu mateeka, gye nkoze amateeka, ekyo tekyogerwa. Omuntu yenna alina eddembe lye okubeera ne munnamateeka we mu buli mbeera yonna nga tamaze muwandiikira bbaluwa. Nolwekyo nzikiriza nyingire mu geeti ya High Court ngende wali client wange. Mwami Asiimwe n'alema naga ffe tulina obusobozi bwonna, kati gwe jawe emmotoka yo gipakinga eri, vaawo wano toyingira. Ne mulemerako ne ngamba sebo osaaga nyina okulemera wano. Ne nkuba essimu e Kampala mu kibiina kyaffe ekya Uganda Law Society. Ne nkuba essimu nga njagala kwogera ne Vice President kubanga President waffe abadde alinamu ensonga. Nengezaako okumufuna naye nga simufuna. Ne njogera ne CEO
nanga tukubira abalamuzi oyingire mangu mu mangu ddala nenfuna essimu y'omulamuzi nga maze okitegeera nti his worship Kaiza yagenda okubeera mu nsonga zino nenkuba essimu nemugamba bansibidde wabweru wa gate n'agamba no oteeka okuyingira era sigenda kusoma charge nga tonaba kuyingira ne tukola ekisoboka n'asindika clerk ne tuyingira nenyingira nenzuruka emisinde olwo nga mwami Eddie Mutwe bamuyingiziza mu kooti ng'erimu abantu nga 6 bokka ng'ebweru yonna abasirikale beetooloddeyo nga tebaagala ekigendererwa kyabwe mwami Eddie Mutwe kumusomerwa misango nga waliwo munnamateeka nyingira mu kooti sanga Eddie Mutwe ali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akaduukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi era olwayingidde bwati n'akuba omulanga n'agamba kanso jangu ntaasi ne mukwatako bwenti ng'amaziga gamuyitamu n'angamba mwamikazi bwe mbonyeebonye njagala nkubuulire omulamuzi atudde sekatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango baba bagenda okutandika okusoma emisango n'engamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino mpaamu eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe ng'amaziga gamuyitamu Eddie Mutwe baamukuba nnyo baamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi bw'abasajja okuva le bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku polisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kubiro n'endaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo nga Eddie Mutwe buli lwalaajana tewali ayinza kuwulira wadde omwomuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era Eddie Mutwe bale tasobola kulinnya ng'awulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bamukuba nnyo wansi w'ebigere Eddie Mutwe n'antegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisuuka 4 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mu mbuliro omusango gwenazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola namukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba omusajja n'alajana omusaayi gutiriika talina kyakkola bamuvulungula bebakuba ne bamukuba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu